Yes, abali ku Legit TV 256 mwebale kubanga muli naffe mbaniriza natenga bulijjo munnange anti tubeera n'amawulire mangi nnyo nnyonnyini ddala g'otalina kubanga osubwa bakuleetedde emboozi ya Bedi Bwanika ebintu bye yeekoze e Masaka omusajja omukulu oyinza omugamba kagwa ensonyi era yalese banamasaka nga beewuunya nga beebuuza ono ye Bedi Bwanika Dr. Mulamba gwe badde bamanyi buli lunaku era batandise okubanga bakubaganya empawa munnange emboozi yino njagala ogiwulirize bulungi era ejja kubanga ekutuukako wano wokka ku Legit TV 256 kanji kulekere osigale ogende nayo owulirize abantu be boogera ku mukulu Bedi Bwanika. Okay, mbalamusiza mwenna bannayuganda mujje baleko gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi nnyo nnyonnyini ddala Aruze Media Yugi nate nze nzuuyo ate yatubeeko ensonga ezimu ze twogera kuzikwata ku nsi yaffe e Masaka. Leero tugenda kutambulira nnyo Masaka eyo, tugenda kwogera nnyo Masaka. Ennaku zino mbadde sikyakola vidiyo era mujja kunsonyiwa sikya kati nzija kitono olw'ensonga nti ate waliwo emirimu mirala egimu oluusi gye mba ndi mukwasaganya naye nga mbalamusizaako mwenna bannayuganda mujje baleko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinzire okulaba vidiyo eno mbalamusiza mwenna mu linnya lya Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne lya Mukama Katonda. Kansuubire muli bulungi nnyo abali mu Western Region, abali mu Northern Region, ssaako nammwe abali mu Central n'emambuka ga Uganda, abali mu diaspora, abali Canada, abali USA, abali mu Dungu mu Middle East, asako yonna gye musinzira mbalamusizaako mwenna naddala abo abakyavaawo ne mwogera ku nsonga z'eggwanga Uganda mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. So n'olw'ensonga eyo olw'okuba nti Facebook yaffe bajjako notification nja kusaba gwatuuka ate gwe oba ogitambuza tulaba ate butya bwe tugenda okutambula n'ensonga eno. Tambuza vidiyo tugende tugende okategedde bulungi nnyo. Soko sharinge atwakatandika tugenda kukola vidiyo eno egenda kuba ya ssaawa ng'emu n'eddakiika ezigwamu. Okategedde egenda kuba ya ssaawa ng'emu n'eddakiika ate munnange ezigwamu. Gwe kyoba okolakola ekintu kimu kwata ku share button, sharinga, kolaki tutambule. Bedi Bwanika mansayansi mpuuga ate munnange bakunamye bajjeemu empale ng'ensi eraba ne bakunamira abantu. Buli omu kati yalabye esobodde okulaba obwereere bwe. Buli munnayuganda olunaku olwajjo yasobodde okuloza ku bwereere bw'abano abantu. Ebiseera ebisinga bagamba nti osobola okweka obuziina bwo naye ate same time osobola okwerabira okukola ki? Osobola okwerabira okuwubikkako n'owunzika ng'ate era abantu balabye ki kyokola ki? Kyoli ekituufu. Kati bano abasajja abakulu abamaze emyaka mu politics, emyaka gyonna tubadde nga twogerako boogere nga tubagamba nti bannanga ezo nsolima, nga tubalaga bannanga abantu si batuufu, nga tubalaga nti bannanga abantu bikolimo, naye ng'abantu abasinga tebabiraba. Okategeera abantu abasinga nga tebabiraba. Ndowooza kakati bannayuganda mwasobodde okulaba kati buli kimu ekiriwo, mwasobodde okulaba ekyabadde Masaka. Era wano njagala mba confirming bannayuganda, ndowooza mission ey'okutta His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ndowooza kati mwenna mugiraba. Oluku olw'okutta Kyagulanyi Ssentamu kakati kiri mu giraasi n'omutakiraba. Naye ng'ekintu kino baagala kukikola nga babadde baagala kukikolera Masaka. Good enough nti bannayuganda bonna basanze balaba. Okategeera. So abasajja baneno mission gye bayina yakussa Kyagulanyi Ssentamu wansi. Mission gye bayina yakutta Kyagulanyi Ssentamu. Bano abasajja mission gye bayina ekirala njagala mbabuulire. Bano abasajja ebitu byonna bye mulaba bavaayo bali mu kkola waliwo ekibatuulidde, waliwo ssente ze baalya nga mu buli ngeri yonna balina okulaga mukama waabwe nti omulimu kituufu tuli mu kugukola. Okategeera waliwo akasente ke baalya nga Mathias Mpuga yakuliramu okulya akasente ako ng'essaawa yakakati balina okulaga mukama waabwe nti ekintu kitwalira ssente kye kino.
ekyomukisa omubi nti kye basuubiza mukama waabwe oluvannyuma nga bawadde akasente kikyagaanya okutuukirira. Njagala mbajjukizeko bannayuganda emabega ennaku z'omwezi zaali 5 Okitoba omwaka oguwedde Mission Mpuuga gye baali bamuwadde nti singa Bobi Wine bamukwala ne bamuteeka mu mmotoka naawe olina okutuula mu mmotoka eyo ng'ekigendererwa mu kyo kyali kya kkuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ddagala, kyali kya kkuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu katwa. Awo Mission we yalina okuggwera. Bano abasajja olala tubadde nga tubagamba nti abasajja baatuula n'abamu abali mu gavumenti abawa Mission nga Mission yakwawulamu Kyagulanyi Ssentamu era omusimbi ne guyita ababaka abasinga abali NUP abamu ne bagulya omusimbi ogwo nga kye balina okukola kwe kuvaayo okulangira in public nti tuvudde mu kibiina. Akasente baakalya nga kakulira omwana Anita Amongi nga kakulirwamu n'abantu abalala. Anita Amongi gwe gwali omutwe omukulu, okategeera? Anita Amongi gwe gwali omutwe omukulu, naye ng'ekintu ekyo kirimu Museveni, kirimu Muhoozi, kirimu n'abantu abanegirete Museveni kwawula mu Kyagulanyi Ssentamu. Kati nga baagala bano abantu bawadde akasente tayimu etuuke nga bamaze okufominga ekibiina ekirala bakwate basale ekkubo bagambe nti bannange ffe NUP Bobi Wine tumulekulidde tugenze kwegatta ku kibiina ekipya. N'avuddeyo ne mbagamba nti ekibiina ekipya in fact Lumbu yasoose okukiranga n'abagamba nti ekibiina ekipya kiri mu kufomingibwa ekimanyiddwa nga PPF, People Power Front, era ng'akikulira yagenda okuba Mathias Mpuuga era nga Abedi Wanika ekibiina kyakirinamu omukono munene. Kati essaawa ya kakati ekikola kye bavuliyo ne bakola e Masaka babadde banoonya butebe bagenda okufuna hype, babadde banoonya butebe bagenda okupromotinga ekintu kyabwe, babadde baagala bafumuule batinkuula enfuufu bantu batandika okubawa attention era kintu kino kyabadde baagala olunaku olwajjo babadde baagala lutalo, babadde baagala lutalo. Ekirala bafunireko hype efuna sympathy eri abantu bagenda okutuuka okupromotinga ekibiina kyabwe. Nga buli omu agamba nti bannanga Bobi Wine mubi nnyo katwegatte ku Mpuuga, okategeera? Bobi Wine mubi nnyo katwegatte ku Mpuuga ne kifa. Era kyova olaba nti Abedi Wanika bwe yasituse okwogera yayogeza n'obusungu bungi nnyo kubanga yabadde akimanyi bulungi nnyo nti kifo kyayogereramu waliwo backup era waliwo abagenda okutandika ensonga. Era bw'otunulira mu katambi ako nti obwedde omukulu ayogera afuba okulaba ng'asembeera Kyagulanyi Ssentamu kubanga omuntu senga yabadde asituse nga byagala okugabirimu amagezi yandibaye talina kusooka kufeesinga Kyagulanyi Ssentamu kubanga Kyagulanyi Ssentamu sigo yabadde alina okugamba ebigambo. Ffe twabaye tusuubira nti ebigambo byabadde ateekeddwa okwogera byabadde bigenda kukwatagana ku maziika oba byabadde bikwatagana ku mukulu Pascal eyavudde mu bulamu bw'ensi. Okitegeera? Naye omukulu olwakuta akazinalo yakulagiddewo bulungi nti ye azina lutalo era yagambye njagala njogera ebigambo bino eno nga nfeesinze mukulu Kyagulanyi. Ekitegeeza nti ye teyabadde tazze kuziika wabula yazze ku lwa Kyagulanyi Ssentamu. Okitegeera? Ye teyazze kuziika wabula yazze ku lwa Kyagulanyi Ssentamu. Era senga yabadde afunye amawulire ne bamugamba nti Bobi Wine tagenda kubeerawo mu kuziika okwo n'abamu tebandibaddewo, Bampuuga tebandibaddewo, baani tebandibaddewo. Okategeera? Tebandibaddewo. Naye okuziika kuno kwagenza okujja mujjukire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga tannabakutuuka mu kuziika okwo waliwo olwedde abamu babadde bamaze okutegeka mukwate ebipande mulage tukoye okutuvumira abakulembeze tukoye okukola ki nga baagala okubaako ekifaananyi kye bapeyintinga nga baagala okubaako ekintu kye balaga eggwanga nti Kyagulanyi Ssentamu mubi nnyo yaliwo okuvumaganya abantu, aliwo okuvumaganya abakulembeze, aliwo okukola ki. Naye nga mu byaddala singa omuntu yenna asobola okuvaawo n'aleeta akatami nga Bobi Wine alina omukulembeze gw'avuma obanga avuma Mpuuga obanga avuma Abedi Wanika obanga akola ki ekyamazima, bano abasajja Mission gye balina nnene nnyo. Babadde baagala kutufunirako sympathy. Nsooka okwebaza ttiimu yonna eyatambudde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okwebaza ttiimu eyatambudde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mwayolesezza empisa kubanga bano abantu babadde baagala kubaggulako olutalo era awantu abo mbabuulire wabadde walina okufiirawo omuntu.
awantu awo wabadde oteekeddwa okufiirawo omuntu kubanga abantu mpuuga bwe yabadde ategese babadde balina kukola fojjo kubaako kifaananyi kye bapeyitinga. Nze nkugambye wali ne mu State House babadde balinda kimu ddala waliwo ekigenda okubeera kubanga Babedi Bwanika okujja bampuuga balina olukiiko olumu lwe baasooseemu ne batema empenda Butye bagenda okwasaganya ekintu kineno nti senga oluba lubaluseewo tugenda kukiganyulwamuwa tugenda kukikwasaganya tugenda kukikwasaganya tutya. Nebaza omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President gwe twalonda mu 2021 yavuddeyo n'akwata ensonga kisajja kikulu. Buli omu yabadde alowooza nti agenda ku-overreactinga. Buli omu yabadde asuubira nti Abedi Bwanika mbu amukuddeko waya nti Bobi Wine naye agenda kukwata akaalamu ke. Ekifuula omukulembeze bwongo. Ekifuula omukulembeze bwongo. Bobi Wine ebintu bye yakoze yabikozesezza bwongo. Kakati bano abantu abefuula ba intellectual bano abasajja abakulu abobulevu obweru. Kyova olaba nti bo boogera out of their minds. Kakati bo babadde basuubira nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kusituka akola overreaction ku biki Abedi Bwanika bye yabadde ayogedde. Kumbe ekyo kyekyawula omufuzi n'omukulembeze. Vawo ne mbagamba omufuzi aba wanjawulo n'omukulembeze abeera wanjawulo. Kati Bobi Wine engeri gye yakwasaganyizaamu ensonga eyo kyayongedde okumupuluvinga nti mbutuufu mukulembeze. Singa yabadde muntu mulala nnyo mwenna mwantegedde kye yabadde akoze kubanga abantu abamu obakuulako waya tebalina bugumiikiriza. Asobola okuza backfire musaawa eyo akosobola okuddizawo backfire. Okategeera musaawa eyo kennyini asobola okuza backfire. Naye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwakanya abantu yavudde n'abayimba akayimba ekitugatta yavudde n'ayimba akayimba ako nakeerabidde yayimbye akayimba nga kalina kulingisa mbeera. Bobi Wine yababbya amagezi. Ekirala abasajja ebigambo byonna bye baayogedde ekyamazima baalabisiza obusiru bwabwe. Kale tuyinza okugamba nti babadde balina ekintu kye bali mu kuzimbira mundu oba kye bali mu kuweka naye kati olwedde bali exposinze bennyini. N'ab'e Masaka bennyini bagamba nti baabwe ekyamazima kambabuulire kati baategedde omutuufu yaani omutuufu n'omukyamu yaani. Era abantu b'e Masaka temulowooza nti abantu b'e Masaka basiru. Temulowooza nti abantu b'e Masaka basiru. Ekyo Abedi kye yakoze kikolwa kya busiru. Kakati nno munnange ye mbwongo bwe yalowoozezza nti Kyagulanyi Ssentamu gw'alabisizza n'atakimanya nti yeerabisizza ne mukama we mupuuga anti kati yafuuka fuutu sojja. Mwete mukimanyi omukulu Abedi Bwanika kati ye fuutu sojja owa Mathias Mpuuga. Kati ye bannange obwa fuutu sojja ng'oli musajja mukulu ng'olina ebirevu ebyeru nga wali weesimbyeyo ne kuba pulezidenti naye nga kati yegwe fuutu sojja obwa Mathias Mpuuga ekyamazima kimalamu amaanyi. Abedi Bwanika obusungu buvaawa. Abedi Bwanika for all along abadde nga ajja agamba NUP kibiina ky'abasiyazi. Bobi Wine musiyazi. Abaana ba NUP basiyazi. Ne wabawo omuntu omu avaawo yayogera ekigambo simulali in fact yeekolera gye n'akola statement. Bano abasajja kibi bagenda ne boogera